Akatambi ako ngenda kanyonyola nga yejje no Museveni mu State House Entebbe byasiba bikutuka kyokka Chairman Nyanzi obudde bwongedde omuddugalira era ono yandibanga musajja wattu agayana kuweebwa ekitanda wenjogerera kyokka mu ngeri yemu Mwami Kyagulanyi mu ggwanga erya Bungereza ayongedde okawaŋŋamula ono ayongedde okulaga amaanyi era ekiveeri ne kijje n'Entebbe kusattira kwereere tutandise botti nkomawo. Ono President wa Burkina Faso Ibrahim Traoré ye President asinga okuto mu Afrika kirabika yasinga n'okutegeera ayina emyaka 37 gyokka egy'obukulu mu bumpimpi kikino kiwetaaga okumanya ngaayo ono kuva yakwata obuyinza mu 2022 ayambye Burkina Faso okukulaakulana okuva ku $18 18 mpaka ku $1 billion esuubira ddala mu 22 mu kaseera mpawo kaaga in terms of GDP. Kyasooka okukola yagaana okwewola mu World Bank agateko ne mu IMF ng'agamba nti Burkina Faso erina ssente ezigimala just ababaddewo baadde bazikosa bubi. Naye teyakomawo n'asala omusala gw'aba MPs by 30%. Wabula abakozi ba gavumenti omuli abasomesa abasawo etc n'abongeza 50%. Azimbye amakolero aganya okweexportinga gold mu Europe nga tasunsuddwa so that abantu mu Burkina Faso basobola okufuna emirimu gatako n'okwongera value kono gold. Agabye tractors esuubira ddala mu 4, motor pumps pitch esuubira ddala mu 7 so that asobola okutumbula ebyobulimi, azimbye enguudo, azimbye airports, agobye Abafalansa gatako n'amagye gaabwe etc. Kumanya ali serious ku byenkulaakulana yaganye ne ofa y'omulangira wa Saudi Arabia. Sebo Saudi Arabia ade ya kuzimba emizikiti ejubilira ddala 200 okwetoola Burkina Faso. Wabula Traoré yabagambye nti okutuzimbira emizikiti at least mutuzimbiremu amasomero, amalwaliro, gatako ne businesses. Abantu mu Burkina Faso gye basobola okugera ne beekolera kasente kubanga gye emizikiti tulina egimala. Kyolina okumanya kiri mu Traoré ali perfectly focused. Kale nkwanirizaako mukwano gwange atugoberera ku mukutu ogwa AKTV Media Uganda olutimbe gaggadde yenze AK Master mabega wa Muzindaalo namaze dde okubeera nga nterera ebigambo tubiseetule olwo luwogome kakati nno abatugoberera mwenna mwebale nnyo mwebali ddala sinza kubeera nga ngana okubeera nga mbebaza kakati mukwano gwange ampuliriza entandikwa yeeyo yatandise nayo olunaku olwaliro ng'ekiri mu Parliament kyongedde okubeera nga kifumba mutuku era ng'ensimbi y'omuwa omusolo eyongedde okubeera nga efa butereevu nnyo ng'entungo eyika ngene efa togge kakati mukwano gwange ampuliriza ebigambo byonna ogenda kubeera nga obitegeera mwamaze dde okubeera nga mufuna amawulire nti buli mbaka mu Parliament ya Uganda yamaze dde okubeera nga weba obukadde 10 bulambirira kakati buno bangi bavuddeyo ne beegaana ensimbi zino wabula nga bwinalumiriza nti ate bangi bafunye ensimbi zino kakati guno sigwa mulundi ogusoose nga Parliament ya Uganda egabira abantu bano sente nga kino kitegeeza nti okutandikira emabega eri okuva Mwami Museveni yatandika okugaba sente mu Parliament ya Uganda tuli mu buwumbi obukwata mu 10 nga babugabira babaka ba Parliament enguudo sente ezo esobola ddala okukola enguudo ezisukka mu 10 mu ggwanga Uganda ate ng'enguudo zigenda wala ddala kakati mukwano gwange ampuliriza nkugambye nti ekiri mu Bungereza kyongedde okubeera nga kyanika n'okwanamya n'okunamya Mwami Museveni Mwami Kyagulanyi yamaze dde okubeera nga asinkana ababedde jjukira nakugamba nti ensinkano eno yali yakutuukibwako omwaka guwedde wabula ensisinkano eno teyasobola okubeera nga etuukikwako kubanga Mwami Kyagulanyi ebiseera bwe yagenda okugenda mu ggwanga erya Bungereza ate yafuna country tour eza Uganda kati ate bwe yazivaamu yayolekera ggwanga lya Canada ne mu America kati wulira ebigambo ampuliriza tumaze okubeera nga tuteera n'omulongoosi omuluutansozi kubanga ono yatuyambako mu buli kimu okubeera nga bino byonna tubikutuusaako era akugamba nti dduka za mbwa ogende wali waali asobole okubeera nga akuvundusa ebisiraani embeera ekaluubiridde sente zikuyita mu ngalo waluwala mwana mukyala makagayuga oba oli Bulaaya oba oli Uganda ennamba yeeyo ne ku WhatsApp ekola gwe mukooneko olwobeera nga line ogiwonye kasogamba nti AKTV Media Uganda kati wulira maze okubeera nga ntira buterevu nnyo okubeera nga nsimbula ensonga tuwulire ebigambo bino ampuliriza byogenda okubeera nga osigala otenda nkugambye nti bannayuganda tuwongedde okubeera nga mukwano gwange ampuliriza tugenda kweyaguza lujja tugenda kubeera nga tweyaguza lujjo obwavu bwolekedde okubeera nga bugenda kubeera nga tusenkenya abagenda okufa enjala nammwe mwetegeke kubanga bino byonna bipulaninge byali mu pulani ulire ebigambo bino maze okubeera nga ampuliriza bisosootolwa bisumuluddwa kakeeto ampuliriza ebigambo bino mugwano gwange atugoberera mu Parliament ya Uganda nagambe olunaku olw'okosajjo abasajja bamaze dde okubeera nga bagabana ensimbi wabula nga lisiti y'abantu abamu ku bafunye ensimbi yamaze dde okubeera nga efuluma era nga ffe ku mukutu gw'enkyukakyuka tutunulira abo abeeyita ba opposition naye nga ku nsimbi kuno ampuliriza bayiika amaddu ne basingana empise nga Mwami Museveni amaze okubeera nga azibatega era mu mannya agafulumiddwa wadde nga gano tegana bakubeera nga gakakasibwa ab'e Masaka bonna nga bo bamanyi aba NUP bandibanga bano
bamaze dde okubeera nga bajjayo ensimbi emitiana eyo waliyo omukyala ono naye ensimbi yamaze dde okubeera nga azikuŋŋaanya era ono mu bigambo bye yagambye n'okugamba zijja kunnyambako okubeera nga oba oliawo ntambuza emirimu mu constituency eyange. Kakati nno ebigambo bino bw'obiwulira tebigaana okubeera nga bikuwawaza amatu. Ensimbi ezandiguze eddagala abantu bano bazigabana bugabanyi, nga kino kitegeeza nti okulya n'okkomba essowaani kutwolekedde 226 naddala mmwe abeeteeseteese okubeera nga tulonda akalulu Mwami Kyagulanyi process vote gye twolekedde. Sooka olye ebigambo bino ebika by'amaziga ebikwasa ennaku kubanga gwe munnayuganda toyinza butakaaba. Museveni okukwatanga ssente zaffe ez'omu omusolo n'aziwa ababaka okumuyisiza amateeka agamufevalinga ye ng'omuntu ebitandise kati 25 mu kuggyawo term limit mu constitution buli mubaka yaweebwa obukadde 5. 2011 buli mubaka yaweebwa obukadde 20 ku mobilization. Togikwatako ya 2017 buli mubaka yali mu parliament yaweebwa obukadde 29. Kati katudde muli nebbanga nga mukama waffe azze mu by'obukulembeze nga yeesimbyewo nga president. Mu Gwamukaaga gwa 2022 buli mubaka yaweebwa obukadde 40 okuyisa supplementary budget ya State House ya billions 7.7. Kyokka nga jjukira baziyisa nenga ne financial budget ya 2022-2023 tennasomwa. Kati bali basaba supplementary budget kuki ekitannaba na kusomwa. Kati ng'okwata obukadde 40 ng'obukubisaamu ababaka 557 Uganda yafiirwa. Igwe nange n'oyo nagamba ebyobufuzi tebinkwata ko twafiirwa billions 22 mu obukadde 208. Katugende mu maaso. Mu December wa 2023 mu kwisa supplementary budget y'eggwanga ya butabalika 5 mu obuwumbi 200 buli mubaka yaweebwa era obukadde 10 ku babaka 557 Uganda ng'eggwanga gwe nange n'oli ze tuwa omusolo oba ze beewulira mu mannya gaffe. Nyongera okutegeeza twafiirwa obuwumbi 55 mu obukadde 7 ng'ate bagenda kuyisa trillions 5 mu obuwumbi 200 moreover nga tugenda kwewola neewole beezaabwe zaabaweebwa mu cash. Omwaka guno olunaku olw'eggulu abaka parliament 409 baweereddwa obukadde 10 buli omu. 10 buli omu. Eggwanga ne lifiirwa obuwumbi 49. Kati ezo sente zonna bw'ozikwata n'ozigatta obuwumbi 22 mu obukadde 208 mu bbanga lya myaka 3 n'okwata obuwumbi 55 mu obukadde 7 n'okwata n'ezaagabiddwa jjo ly'abalamu obuwumbi 49 mu bbanga lya myaka 3 gyokka. Uganda bannayuganda buli omu gyali twakafiirwa obuwumbi 126 mu obukadde 908. Kati nga wenjogerera igwe inze n'oli yeefuula atamanyi bya bufuzi tubanjibwa buli omu ku bbanja libanjibwa Uganda oba mwana muto oba muntu mukulu oba muzeeyi takyasobola kukola. Nyongera okukutegeeza obanjibwa obukadde 2 mu emitwalo 30,188. Oba ebyobufuzi obitegeera oba bikwatako oba tebikwatako. Oba nvumira mu comment section oba obuuza ani yagamba Kyagulanyi okutuku nti tetulina ddembe ojja zisasula. Nakulaza akatambi aka Ibrahim Traore ono nno ng'amaze emyaka giri 3 gyokka mu bukulembeze bw'eggwanga erya Burkina Faso naye kimaze okubeera nga kyeyoleka n'okubeera nga kikakasibwa nti omusajja ono y'omu ku basinze okukolera Afirika yonna ampuliriza mu myaka 3 gy'amaze. Kaakati nno ono gw'olaba pulezidenti w'eggwanga erya South Sudan amayiddwa nga Salva Kiir Mayardit. Kaakati ono ampuliriza ebigambo byewuunyisa. Afirika mwongere okubeera nga mugisabira kubanga wetwolekedde twandibanga twolekedde okubeera nga tusaanawo oba akatyabaga kennyini akawedde emirimu. Kaakati nno oyo ye musajja amayiddwa nga Salva Kiir. Kaakati oyo Mwami Museveni gwakuumidde mu ntebe eya South Sudan. Jjukira nti ono yamaze dde okubeera nga afuna omusika we era omusika yamaze dde okubeera nga amulayiza mu nkukutu nga kimaze okubeera nga kiraga amawulire galaga nti ono agenda kwesolosa mu mawanga aga Bulaaya mbw agenda ajjanjabwe wabula nga okugenda okujjanjabwa ono ayagala kulekawo oli mutabani we eyawasa bba wa muwala we. Kaakati entebe agifudde ya mu nnyumba emu tayagala kubeera nga esala eddiiro eve mu badinka egendeko mu mawanga amalala oba tribes endala. Kaakati abasajja bano balulira mu nnyana bw'otunulira omusajja ono aweddeyo nga bw'okiwulira era bw'omutuukako onyenya n'omutwe.
mwami Museveni bw'omutunulira naye y'omu ku bawadde ku mpagala kyokka nga si be bokka n'abakulembeze ng'owa Guinea naye y'omu be bakwatirira obukwatirize Africa ani yatuloga kansoke nkuwa obutambi buno oli omusajja ono tasobola na kusoma lupapula lwe bamuwadde kubanga bano bukadde batta tasobola yadde okusoma ekigambo n'ekimu kubanga omusajja yaggwayo dda atambula ayuuguuma ayimirira ne yeefukira mu ngoye naye kisinga okubeera nga kikwewunyisa ono mwami Museveni gw'alaba nti alina okubeera ng'amuwa amagye alina okubeera ng'amuwa emmundu alina okubeera ng'amuwa sapooti asobole okubeera ng'abeera mu ggwanga lya South Sudan nga kiki kitegeeza nti ono bw'abeera Sudan mwami Museveni aba afunamu nnyo kubanga ye bizinensi ze ziba zitambula bulungi nnyo ng'alina omuntu ng'ono atakyalina mulamwa eyasiimuuka edda nga ne bw'omuwa olupapula ng'omaze okuluwandiika tasobola na kusoma biri ku lupapula olwo lwennyini olumuli mu maaso tasobola na kutegeera ani pulezidenti ow'eggwanga erya Tanzania tamanyi ani pulezidenti ow'eggwanga erya Uganda tamanyi ani pulezidenti ow'eggwanga erya Congo naye ng'ekikwewunyisa abantu bano bonna bali mu East African Community omukago ogwa East Africa kati amawanga agatwetolodde omusajja ono tamanyi bapulezidenti baago abagakulembera weewuunye kaakati ono anaapulaningira atya ensi esobole okubeera nga egenda mu maaso era ensi ezimwetolodde nga Uganda zinaasobola ziri okubeera nga zibenefitinga mu ggwanga nga lino oba oliawo nga naali kulembera yasiimuuka ddanga musajja wattu okutegeera tekukyaliwo bategeerera mutegeerere njagala nsooke nkwe obutambi buno butereevu nnyo ate nkubuli ekye South Sudan nakyo kifumba mutuku amagye g'amaze dda okubeera nga geeyawulamu olw'omusajja ono okulonda vice president okulonda president agenda omuddira mu bigere nga president wa South Sudan Salva Kiir yamaze ggobe mu kibya nenga mazima ddala Africa yakola kyo okudisavinga kino kati yegulaba Museveni gwafiirako okulaba nga amusigaza mu buyinza asigale ng'akyakulembera banne sooka olabeka video. President of the Republic, United Republic of Rwanda, of Tanzania. Your Excellency Felix Tshisekedi, representing President of Uganda, of Congo. Tshisekedi, President of DRC. Yeah. Tshisekedi, President of DRC. Yeah. No! Distinguished guests, the steps I have just mentioned above were fettered. Oyo ye mukulembeze akulembera eggwanga ddamba erya South Sudan tasobola yadde okusoma ekigambo n'ekimu ekiri ku lupapula olumuli mu maaso kakati abakulembeze nga bano be bali mu mawanga aga Africa era bano bennyini be beeremezezza mu buyinza okubeera nga bakotogera abavubuka abato abali focused abalina omulembe gwennyini ogwa digital abagukutte mu ngalo abasajja bano aba analogo balemera mu buyinza era nga bangi tubalabyeko nga Mugabe mwamulaba ne batuuka n'okubeera nga babawalulira ku kaliba mulaba president w'eggwanga erya Cameroon nulya president w'eggwanga erya Nigeria tunulya eggwanga erya Guinea abasajja bano bonna bakadde bazibu ddala era nga n'ebigenda mu maaso tebabitegeera yadde n'akamu n'akatono era nga mukwano gwange mpuliriza basajja balemedde mu buyinza kati mwami Kyagulanyi wano yaviriddeyo mu ggwanga erya Bungereza n'asobola okubeera nga asisinkana ababede wali mu parliament ey'eggwanga erya Bungereza muli gategeezeza nti ono yayolekedde eggwanga erya Bungereza wano emabegako gye buvuddeko ng'alina secretary general ow'ekibiina David Lewis Rubongoya wamu ne leader of opposition amayidwa nga Honorable Joel Ssennyonyi era bano bye baatuuseeko bingi nnyo oba oliawo n'abasajja babede Abangereza abazungu bakyeruppe kaakati nno wadde tebyasobodde kubeera nga byatuukirizibwa naye nga omulamuzi Owinyiddolo ye ali mu katu oluvannyuma lwa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuvayo n'akakasa ensi nti abaana bonna abaasibwa abali mu myaka 40 n'okusoba abaana bano baasibwa lwa Owinyiddolo
kubanga aliwo nga kifaananye era ono y'omu kubasinga okulinyirya eddembe lya bannayuganda n'okubeera nga abalemesezza okubeera nga abasiba mu makomera okubeera nga tebeetaaya amawulire galaga nti mwami Kyagulanyi ayongera okulumiriza nti era ono yalema n'okufuna yadde fayiro n'emu n'okufunawo akadde akatono okubeera nga abaana bano abaasibwa abaatwalibwa mu kkooti y'amagye baggibwayo basobole okubeera nga batwalibwa mu kkooti ey'abantu ba bulijjo wadde nga ekkooti ensukulumu yasalawo nega nti ekkooti ey'amagye eriwo mu bumenyi bw'amateeka kyokka nga abasajja bano bagamba nti abasibe bano bakyali mu kangalu kkooti ensimbi ezayisiŋŋanyiza emikono eziri mu bukadde 10,000 ezaweddwa ababaka aba paaliyamenti zabadde zakubeebaza okuyisawo etteeka ery'emmwanyi kyannaku nnyo ku nsonga eno ey'emmwanyi mwawulira Anita Amongo ng'agamba make sure those Bagandans don't get the numbers. Make sure those Bagandans don't get the numbers okulemesa emmwanyi nga kino kyonna kyonna kyali kigenderere okulaba nga Abaganda batuteeka ku ttaka nga n'emmwanyi bagezzayo gye yali wansi okubeera nga ffe tetufuna kasente oba oliawo akanatuyambanga maaso eyo mu bukadde bwaffe n'okuweerera abaana baffe. Mwena mujjukira omusajja Mandonga Odrek Rwabogo ono nga ye mutabani embuga eyawasa muwala wa Mayi Museveni yavayo n'akakasa ensi n'agaa nti abantu bonna abasigadde tuyina okumakinga sure nti tubaavuwaza basigale nga baddu baffe nga basireevu ng'emirimu gyonna egya ofiisi ffe tugikola bano nga baweereza ffe kyannaku nnyo sooka oli ebigambo bya Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mukwano gwange atugoberera taate bunnange tukomewo namawulire Alphonse Owinyiddolo gwagamba nti ebyaddala yandibadde tayitibwa Chief Justice wabula nti ayitibwe Chief Injustice. Kyagulanyi Robert Ssentamu okwogera bino abadde ku nsonga z'abasibe ab'ekibiina ekya National Unity Platform ng'alaga nti bano basibiddwa emyaka 4 nga ne Ssaabalamuzi w'eggwanga ali awo atunula butunuzi. Era Kyagulanyi Bobi Wine avuddeyo n'ategeeza nti abasibe bonna ababadde mu kkomera b'ekibiina ekya National Unity Platform ne group bonna nti balina okusonyiyibwa temubanyiigira olw'ebyo olw'okukkiriza emisango basooke bateebwe. Naye nga Kyagulanyi asinze kulabika nti munnange yemulugunya ku ngeri Ssaabalamuzi w'eggwanga gy'osobola okubeerawo mu kaseera nga tewali injustice. Njagala ku Kyagulanyi ono oluvannyuma yakutwala mu kibiina ekiyitibwa Fadacha. Kyagulanyi wuno okusooka tuzze nga tubanja bannaffe nga twagala babate naye nga n'abamu kubakolera gavumenti naye nga beerimbisemu ffe nga bagamba abasibe tubakolamu sente Museveni jako mu basiba fije tukumubbaga okugaggawala. Kyagulanyi agamba nti bangi babadde balowooza nti ekibiina kya NUP kikola bukozi mu basibe bano ssente nti ebadde bizinensi nga bali mu makomera wabula nga bagamba nti bwe kibanga tubakolamu ssente kyemuba mukola mubate bizinensi egwe. Museveni jako mu basiba fije tukumubbaga okugaggawala. Neŋŋamba kati lwaki temubata bizinesi n'egwa lwaki temubata ne tubanga tetukola ssente kuba tubadde tugamba bannaffe bata naye nga baagala babate nga babataddeko ekikoligo era abamu babasindikiriza babatiisizatiisiza babanyigiriza ne bakkiriza emisango gye batazza. Si musango gwa kubba nkoko si musango gwa accident naye musango gwa butujju terrorism. Ogwo gwe musango ogusinga obubi mu nsi yonna era kyannaku nnyo kya mutima mubi nnyo omuntu yenna okusindikiriza omwana wa munne okumuteekako stamp eyo nti ono convicted terrorist. Kyono terrorist baba kulemeseza emirimu yonna yonna baba kulemeseza okutambula mu nsi yonna n'okusingira ddala n'ekifaananyi kyo babaagala baveeyo nga bakutaddeko conviction eyo nti ne bwe baddamu ne bakwata ne bakusimba maaso g'omulamuzi waliwo mateeka kye bayita repeated offender kiraga nti gwe wasalirwako no ku musango ogutali gwo musango mulala gwonna naye gw'obutuju. Kyannaku nnyo nti Ssaabalamuzi Owinyiddolo avuddemu bannayuganda aleetinze down next generation. Lwaki omuntu yenna yeesiga amateeka g'e Uganda nga basobola okukukwata ne bakutulugunya ne bakugyamu enjala ne bakukwata ne bakutwala mu kkooti y'amagye nga toli munnamagye ne bakuyisa eyo nga tolabye na kulooya ne bakussa mukomera emyaka 4 naye ng'ogamba tulina Chief Justice bandibadde bamuyita Chief Injustice. Tuli
ku Pala FM kule eri omuntu wa bulijjo bigambo bya mukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati era nga bwembategezaako nti etakisa njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe abali wano n'abali mu diaspora ababadde balabirira famire z'abo ba political prisoners n'abantu ababuzibwawo abasasulira abaana babwe school fees ababasasulira rent. Mwebale nnyo obutalekeraawo. Twabasaba tugende mu maaso nga tuyamba bano abantu baffe kuba bino ebintu byonna babyubakozesa lwa mpaka ku mudumu gwa mundu ne mukkiriza. Mwebale nnyo mwebalire ddala era tetugenda kulekeraawo. Mumanye nti eyo yonna gye muli tukimanyi kye muyitamu era tumanyi bye babakozesa ne mumanye nti muffe mukyayinamu emikwano. Kakati nno ebigambo byebyo nkugambye nti Mwami Kyagulanyi mu ggwanga erya Bungereza bagenda basatu nga bw'obalabaawo mu kifaananyi ku mirimu emitongole egy'enjawulo. Kakati nno bano nga bagenze eyasigala akola nga acting lead of opposition amayiddwa nga Muhammad Alihaji Muhammad Mwanga Kivumbi, ono nga deputy president owa National Unity Platform mu Buganda era nga ye yakulira ababaka abava mu Buganda mu parliament. Yamaze dde okubeera nga atuuza abantu bano wali eri mu ofiisi eya lead of opposition. Kakati bano bonna ababaka abayikudda oluvuganya gavumenti ensonga y'ensimbi ezamaze dde okubeera nga ziwanyisiganya emikono ku ssaawa 6 ku 7 ez'ekiro Matumbi wali ku parliament. Jjukira nti essente zino baziteeka ku akawunti z'abantu. Kakati olwo atazaagadde n'azizaayo azaagadde n'azisigaza. Kakati enkola yakyuka, essente zino babayita kiro Matumbi ne bazibawa mu cash nga ne bonoolumiza nti ababaka bafunye ssente. Tosobola kubeera ng'obeera ne bwino yadde footage alaga nti ensimbi zino bazifunye kubanga babayita ssekinnuumu ne bazibawa mu mukono oli n'avaawo n'essente zino. So nga luli zaateekebwanga ku akawunti ng'osobola okubeera ng'omuntu mu akawunti yo leeta statement ya bank akawunti yo tulabe. Kati abantu bano baaswalanga okuva olwo ensimbi bazibawa mu mikono bukono mu cash. Kyannaku nnyo Mwami Kyagulanyi wano watuusiza Museveni we watwagalira ddala kubanga eri ebyateeseddwako wenjogerera tebinaba kubeera nga byasanguzibwa olw'ensonga ez'ebyokwerinda oba oliawo ezigenda maaso mu National Unity Platform. Kati ebigambo bino njagala osooke obiwulire mukwano gwange atugoberera bwe tuvaayo nkubuulira ensonga za Chairman Nyanzi zongedde okufuuka Namulanda ng'amabeere g'embwa. Kaakati zino zikutte wansi ne waggulu naye nga zonna ensonga zino za matankane nga mpale z'Abaseveni. Abangi bagamba nti omwana ono ekifaananyi kyeyalaze kikakasisa ddala bulungi nnyo nti Chairman Nyanzi ono yandibanga y'ensonga lwaki ne President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yamugamba togenda kubeera nga weesemba ku kadi ya NUP nga meeya mu kibuga Kampala. Kadi tetugenda kubeera nga tugikuwa era kimaze okubeera nga kikakasibwa nti Mwami Kyagulanyi y'ensonga lwaki Mwami Nyanzi ono yamuteeka eri mu kkunga n'atamuwa kifo kyonna kiri awo kya muzinzi oba spokesperson oba deputy spokesperson oba secretary general oba ekifo ekirala kyonna ekinene ne bamuteeka eri akulira ekkunga. Kyannaku nnyo omutabani owa Mwami Nyanzi yavuddeyo butereevu nnyo n'abeera ne Mwami Museveni wabula ng'omwana ono avuddeyo ne yeetonda ku nsonga eno ey'okubeera ng'abadde ne Mwami Museveni era n'annyonnyola ensonga lwaki yasinkanye Mwami Museveni. Kati njagala nkuwa ku nsonga zino katono nnyo ez'Ebungereza nkutwale butereevu nnyo mu nsonga za Chairman Nyanzi zandimuweesa ekitanda n'okugobwa mu NUP mwennyini. Kati tubadde tuli awo omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'aba nga alina ebifaananyi by'ataddeyo nga bali mu palamenti ya Bungereza. Ntuga obedda bagenze mu palamenti ya Bungereza bano abasajja babadde mu palamenti ya Bungereza nga balina bagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo boogerezganyamu n'abakulu mu palamenti y'eggwanga eryo mu ngeri emu oba endala era ng'abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ategeeza nti wabaddewo ko enjogerezeganya engagement at the British Parliament olunaku oluyise n'amala n'agamba one step at a time. Kale nno bifaananyi ebivudde Bungereza bakulengeza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yeekubisizza ebifaananyi of course ng'ali ne Secretary General kosa Leader of Opposition Joel Ssenyonyi bali munda mu palamenti ya Bungereza bagenda maaso n'okuba nti bateesa ki sinnamanya. Oluvannyuma era bwe bamaliriza bino byonna ebadde munda mu palamenti ne bakulengeza ababaka mu palamenti y'eggwanga erya Bungereza nga bali mu kwekubya selfies n'abakulu abasatu benkugambye nti bebabedda b'ekibiina ekya National Unity Platform bali munda mu ggwanga erya Bungereza. Bagambye nti bagenze ku mirimu emitongole
Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswa ye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Abamu bamuyita atayagaliza omukotogezaako toggera n'ab'omunda mu nnyumba nga n'abamu bamuvunaana okulya yekka mbu tayagala kusembeza baganda bo ku bo kye bayita olujjuliro, si ku buvunaanyizibwa bakiyita lujjuliro. Obabuuza nti mmwe temwalima nammwe mugende muteme endagala muteekewo olujjuliro. Abamu ne bamuvunaana nti lwaki muganda ogundi yammibwa kaadi, lwaki muganda ogundi wamugaana okwesimbawo egindi. Ansa yeeno, omukulembeze nga muganda wa Kyagulanyi ajja kufuna ekifo eky'obuvunaanyizibwa era eky'omuzinzi mwatuula nga mulimu ensobi eziteewalika era ezitali ŋŋenderere naye nga mu dizayini zitunula ng'eŋŋenderere, kimuddire ng'omuntu. Era y'ensonga lwaki abamu mu mmwe ebiseera ebisinga mutera okuloma. Lwaki abafamire ye abaana be bo bali Bulaaya, bali ku biiki, balya kyennyanja era abaffe be bali mu kufa, era lwaki taleeta abaana be ne bakulemberamu ng'oyagala structure edobonkane oba ne system edobonkane. Leeta omwana wa mwenye mu kintu kubanga yeekolera itongwa kajja obunaku amanye ebinyiiza pulezidenti era n'atya nti bwe mufiirwa siina gye nja kumusanga omwana akimanyi maama ajja kumukkakkanya. Anko gundi ajja mukubira ajja mukkakkanya. Kati kitegeeza nti yo owa famire mwangu wa kukola nsobi okusinga gwe Munnayuganda ayayanira enkyukakyuka. Ensobi oyo wa famire gy'ayinza okukola eyinza obutaba ŋŋenderere naye ng'eri line of duty waliwo ze tuyita job hazards, emiteeru mu mirimu, naye ng'omuteeru ogwo okugweyambulula gulina okwebbika mu kye mulwanyisa oba mu sisitimu yammwe eri mu kulwanyisa omulabe, naye nga gubasindikiddwa omulabe yennyini gwe muli mu kulwanyisa. Na bwe kityo Excellence Kyagulanyi alina enkola gye bayita ey'okugema kusinga okuwonya. Eno yonna gye muli tetulina kutuukayo kubanga ate ye yakola omulimu gwe n'agamba sigenda kukuwa kaadi olwakiri ogenda mu kifo ng'omulabe bw'aba ayagadde okukukozesa tosobola kumwewala. Ndowooza mukitegedde lwaki struggle y'Abannayuganda omukulu His Excellency Kyagulanyi yagiriidinga buliidinzi naye teyagi owuninga. Era ndowooza mukitegedde mwabatera okugamba nti aleete n'ababe ab'omunda be bangu b'okutta ekintu mu bugenderevu oba wakati mu miteeru mu mirimu ensobi eziteewalika naye ng'ate bwe zifuluma nga zivudde mu ssasa omulabi asobola okuziraba ng'eŋŋenderere. Eba kampani kizibu osanga ntakke ng'afudde omwana we audit ate ataasoma byakubalirira ebitabo olw'okuba ayagala mumusanyusa oba olw'okuba atidde abakozi okumubba n'ateekako owuwe. Aba taleese mukozi oyo
abeera aleese ki mwana we. Era kyekifaananyi kyenjagala n'okubasiigira mu Uganda mwe tugenda okgenda. Temujja kubaamu ssali musale. Agambye mbuyeeko ki. Mu Uganda mwe tugenda okugenda temujja kubaamu ssali musale. Kubanga ssali musale omunyabuzaale wabaawo omukono ogw'omunju n'osiba mugandawo, n'ovuma mugandawo, n'olabisa mugandawo, n'okuba mugandawo. Kaakati ssali musale akome ku ono. Eri gye tugenda tegenda kubaayo ssali musale. Era temubeeramu n'okwegeka kwonna nti tulwanyisa famire ate batuleetera famire. Ffe waffe tukulaze nti owa famire atalina bisaanyizo na busobozi tojja tuula bateekewo yeekolera bulina. Ne bw'oliba olina ebisaanyizo n'obusobozi beera walako, kubanga ojja kukola ensobi eŋŋenderere ezitali ŋŋenderere ate zifaanana oluusi ng'eŋŋenderere maaso g'omulabi. Oba ntegeerekese bulungi. Tugenze ku ky'omwana wa chairman Nyanzi, Guild President Makerere. Nalabye aba NRM basoose ne batuleetera n'abalala ne bawereekereza. Naye gwali badde mulamwa nnyo ng'omwana ye yagenze mu ofiisi ya Museveni. Nga si Museveni yazze mu ofiisi y'omwana. Kubanga Museveni okwesitula agende ku ofiisi y'omwana wakakkalabiza. Kino ekigenda mu maaso era ye kyeyabadde ayagala. Gwe ate wabaddewo ba Guild President bameka abakambwe nnyo abaswana osuula gavumenti ye, abeekalakaasa, abakola ki, abakuma ebipiira. Talinnyangayo mu mikolo gy'e Makerere. Yasookedde wano n'agenda. Ekyo kyennyini ekigenda mu maaso era ye ng'omukulu kyeyabadde akola ki, kyeyabadde ayagala. Naye ne kiba kya mukisa mulungi nina kye nalonzeemu. Nabagamba jjajjanga Adija Nakayiza agaafanga yagagoyanga paani nga tagakkiriza gayiwa, agaafa ng'agagoya paani. Oluusi tuteekebwako ekiso nga buli buuyi kisala. Nga bw'obeera mu kifaananyi kijja kukusala, nga bw'okifuluma kijja kukusala. Nti kaakati obukulembeze sitwagala tubuguumiikire ku kimu, maanyi g'abantu, morale oba moralite mmwe mwasoma. Nakyo kintu kikulu. Kubanga era singa tekyabadde bwe kiti ate singa biralamu kati. Laba nno abaagala okufuga eggwanga bw'oba tosobola mmuwa kitiibwa nga mukulembeze w'eggwanga, kimuwe ng'omusajja omukulu waakiri. Olwo nno tegajja kuwandiika ag'ebunaayira nti nephew wa His Excellency Bobi Wine oba aba nephew oba cousin mwe mumanyi. Yakoze bw'ati ne bw'ati, mutabani wa Bobi Wine asiyuusa empisa. Omusajja omukulu amuwadde engalo n'azigaana. Akakiiko k'essomero kayise Sseggwanga w'omu yunivasite neyeeyita Sseggwanga w'ensi babakuba ekifaananyi n'agaana. Olwo nno bitandikireyo Makerere. Tumugobye lwa butalina mpisa. Ffe situsobola kulemberwa muntu ataliimu karakita za bukulembeze, kubanga mu bukulembeze mubaamu n'ebisoomooza. Ng'oluusi n'amaanyi g'omusajja tugapimira mu kaseera ka kusoomoozebwa. Yabadde agenda ffa, yajja mu kifo kino nga takimanyi nti biriba bwe biti bingi. Naye ng'eno kiri applied to who?
ku His Excellency atamukuzanako akyasi abadde uncle ku Maama Baby Kyagulanyi atamukuzanako akyasi abadde anti we. Eno ye family eyagala okufuga eggwanga. Eno ye family eyagala okufuga eggwanga, eyagala okutwala Uganda mu maaso. Baprofesa bagobye eri ne wavayo n'abalala nange ate eri ku kibiina ekikulu banvuma mwe mubadde mumusuubira mukyazaalibwa bano n'ebirala bingi nnyo. Nabwe kityo oluusi batuteekako ebiso na buli ludda bisala kati ate oluusi baba bato. Kyokula nze saagala nnyo baana bato newankubadde tuli mu younger generation, naye nze saagala nnyo mwana muto kisusse kubanga ne ku mutendera gwa university oyo mwana muto kutuula mu bifo bya bukulembeze kuba aba akyayina n'entiisa. Oyo n'okutuukwe ekikuyingiramu kiyinza obutasengejjebwa kimala kukiteeka mu muwongo. Gundi ajja naye ate ebyobukulembeze biba biti oba gundi ajja ate onadde n'ebirala kuba muto oluusi n'amugwako bugwi simanyi oba yabadde amusuubira ekyo banaakinnyonnyola. Oluusi n'amugwako bugwi abruptly Museveni akuba entiisa nikesi nammwe temukimanyi. Mu bintu ebimu ebikola omufuzi oba omukulembeze mulina okubaamu okutiisa ne bw'oba tonnayogera. Oyo mwana muto Museveni omukubba entiisa nti tuula wali muzzukulu. Omanyi Museveni alinga emmese aluma amwenya aluma afuuyirira tuula wali. Kati oyo omwana obwongo bwe tebulina sipiidi gye buddukirako kusalawo mangu mu budde obwo. Kati ze ziri ensobi zeggambye ezikolebwa singa tuteeka abaana abo mu bifo by'obukulembeze oba singa tubatembeza mu kkoozi yaffe oba baganda ba His Excellency Bobi Wine bagenda kutuuka ekiseera nga bali mu bifo mwe bakolera ensobi ezitali ŋŋenderere naye nga bwe ziva mu ssasa wallahi zitunula ng'eŋŋenderere. Wakati nga tukyadisikasinga ku kifaananyi ne discussion y'empisa envundu mu family ebadde egenda kutulumba eyo twagiwonye alhamdulillah at least. N'ekirala nze oyo tasobola kunkubira ngoma n'enzina Museveni kubanza Museveni bw'akola ekintu nsooka kwebuuza ye ayagala ki. Ekyo nakyo nkitunuulira. Museveni bw'abaako ekintu ky'akoze nsooka kwebuuza ye ayagala ki. Kati nze kyayagala sisobola kukimuwa kikafuuwe nze okuwa Museveni kyayagala. Ekirala waliwo ebifo ebiri sensitive mu lulimi lw'ekisawo nga tebabirongoosa oba nga tebabisala ababijjanjaba mpola mpola. Naye era buvunaanyizibwa bw'abannannyini bifo ebyo obutalwaza bifo bino kubanga tebironzeeseka era tebijjanjabwa. Mpuliziganyizza ne famire ya Mwami Ssentamu n'empuliziganya ne bannaffe abagukumyemu okwaka. Ate nga si bakyamu temunneetikka, si bakyamu. Buli omu ayina ebimuleetera okulwana. Waliwo alwana olw'okujjukira obusu katukiyite kaaba. Waliwo akaaba olw'obulumi ebbwa limuluma. Ne wabaawo akaaba olw'obusungu olw'obusungu. Ne wabaawo akaaba olw'omukwano. Ne wabaawo akaaba olw'okuliibwamu olukwe. Bonna babeera bakaaba. Naye kizibu nnyo omu okumatira enkaaba ya munne nti akaabya bulumi.
bw'osanga ow'omukwano ng'alabye ow'ebbwa akaaba gwenna eriyo lirabwa abantu basobola okugiraba nti olumwa ne bakusaasira okaabya kajjanja naye saasira nze alina obulumi bw'omunda eyagobeddwa ku mulimu ng'akaabira mulimu gwe omulema gwe baatemyeko okugulu akaaba amugamba gw'okaabya kajjanja okyalina amagulu okyasobola okunoonya mu bufunze ne bannaffe abaakirabidde mu perspective eyo mubategeere butegeezi balina obulumi era nakyo ne kiyambako mu ngeri bweti mu struggle muno tetulinaamu babiito yadde abalangira nabo ne bakitegeera naye wakati ng'okutta akabiriti n'akadomola k'amafuta okuma gwokya kasubiyaani ekyo kyenjagala ennyo tulowoozeeko gwokya kasubiyaani tokumanga obukumi okwokya ne gwokya yaani ya mulabe yange n'okuddayo ku kali waliwo ebifo ebiri sensitive bye tutatunga nga tubijjanjaba mpola naye ate buvunaanyizibwa bw'abannyini byo nabo okubikuuma obulungi bireme kulwala kuba tebitungika na bwe kityo waliwo ensobi mu ati ffe ze tufuula ne disayini nga si lwakuba tuli basanyufu ne lwakuba kyekiba kituyisaawo obudde obwo tokkirizanga okuyingira ringi ng'omulaba akimanyi olwanyisa busungu ajja kukukuba kubanga n'abayingira ringi oluusi bayingira beevuma jjule amukube akube kinyiize obusungu buli okumanya obusungu buli entegeera buli obwongo obw'olumu obusungu bwajjanga kati musengejje kuba oluusi oli ayagala kukozesa nsobi mu busungu agenda kukusindikira dizayini ezireeta obusungu nnyingi nze mu buto bwe wanvumanga ekintu nga kyenzikiriza kiraba ekimwa ye kinene kisinga n'ekyekyo kyonvumye mulaba ebbawo omulalu nnamukasa yesu taati wange kabiite wange mwagalwa nnyo olwadda kino nvaako naye oluusi biyomberemu likala kakati eno dizayini Museveni gyasindise situwagala ekala amanye obunafu bwaffe mulabe tebamulaganga nnyo bunafu bwo kubanga sonyiweko essimu ebaddeedeko omuliro ensobi nnyingi ezikyasindikibwa nga zigendedde ddala mu famire kubanga bategedde obunafu bwammwe ekirala awo wakati we twetoziiranira tewaliwo byakukola birala mwe temukimanyi nti ffe bannannyini intaneti NRM ffe tugitwalewo okutunula oba ntegeerekese bulungi Winston sebo Mr. Girudi President ino struggle teriiko babiito ino struggle teriiko mwana wa gundi eno struggle teriiko mwana wani ekiramu lwaitongwa kijja kulamula omwana wa Nyanzi oba ekiramu lwani kijja kulamula omwana wa Kyagulanyi nabwe kityo owulidde amaloboozi g'abantu wakati just mu kifaananyi ne Museveni nga yakulumbye ne mumatwale go kati mubeerenga wala Museveni bamuyita dduka ekibabu bw'owulira erinnya Museveni siba amatu toggulangawo oli mu position si ku lwaba pulezidenti b'olina naye olwa famire mwova ekusobozesa okulya ssente za Museveni eziwera kuba baakulabye ng'oli kyakulwanyisa kyamaanyi singa bakukozesanga ensobi ba ankobo tubaawo otwebuuzangako weebuuze ku bataata bonna si bonna abamu abali mu lugendo lwaffe luno
era abali active mu lugendo luno kino kyengenda okukola kindekawa bajja kugamba nti neruli ffe twali tupudde pressure olw'ekintu ekyo kakati beera sensitive nnyo ku buli nsonga office mwotudde oli mwangu wa kukola nsobi kwabagera zikutega naye ensobi zibuukwa mu buufu era zibuukwa mugezi otherwise okutte ku sigiri otegedde kati bweyokya tosalimbirako amazzi ge gagenda okwokya gakuyubula olususu oguddako bannange nsaba busabi nga siragira mmenye ne ku mavi tugende ku kirala tulina ebyokwogerako bingi olusi tubale weevu egamba ki olusi tubale weevu egamba ki tulinde weevu egambe fe tulabe engeri gye tugisala oba tusaddaake oba mukama atuweereza akaliga nze kolera